Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulwa atadde omukono ku mateeka 8 agayisibwa Parliament gye buvuddeko kaakano gafuusa amateeka amajjuvu. Okusinziira ku bubaka obufulumiziddwa amakago bwa pulezidenti, amateeka gano kuliko erya the National Drug and Health Products Authority Bill 26 nga lino gavumenti mwe yayita okuggyawo ekitongole kyayo ekirondoola omutindo gw'eddagala ekya National Drug Authority ekyateekebwawo mu 1993. Mu tteeka lino NDA yasikizibwa ekitongole ekigenda okuyitibwanga National Drug and Health Products Authority ekigenda okuvunaanyizibwanga ku kulondoola omutindo gw'eddagala ly'abantu, eddagala ly'ebisolo, ebyuma ebikozesebwa amalwaliro n'obujjanjabi obulala, ebizigo by'ensusu, emmere erimu ebiriisa n'eddagala ly'ekinnansi. Etteeka eddala pulezidenti yataddeko mukono lyerya the Energy Efficiency and Conservation Act 2026 n'etteeka erya the Non-Performing Assets Recovery Trust Repeal Act 2024 eryaggyawo ekitongole kino obuyinza bwakyo ne buzzibwa mu Ministry y'Ebyensimbi. Etteeka eddala eriteekeddwako mukono lyerya the Employment Amendment Act 2025 erigenderera okukuuma n'okunyweza eddembe ly'abakozi ba waka bayaaya wamu ne bankuba kyeyo. The Forensic and Scientific Analytical Services Act 2026 nalyo President yayitaddeko mukono okusinziira ku kiwandiiko ekivudde mu maka g'omukulembeze w'eggwanga. Etteeka lino erya the Forensic and Scientific Analytical Services Bill 2025 liwa obuyinza ekitongole ekiddukanya laboratories za gavumenti okwekenneenya n'okukwanaganyanga era n'okwekebejja n'okuwa eggwanga amawulire agakwata ku butwa erimanyiddwa nga the National Poison Information Center era n'okuvunaanyizibwa ku kulondoola ameekebejjezo g'enjole kaluse DNA mu ggwanga lyonna. Etteeka eddala lyerya the Copyright and Neighboring Rights Amendment Act 2026 eriruŋŋamya ku biyiiye omuli ennyimba, emizannyo, ebitontome ne katemba mu ggwanga lyonna nalyo omukulembeze w'eggwanga litaddeko omukono. Obwakabaka bwa Buganda buwakanyiza ne sekuwakanya yenna ebbago ly'etteeka erikwata ku bwetengereze bw'eggwanga lino erimanyiddwa nga the Protection of Sovereignty Bill 2026 Buganda egambye nti lya bulabe nnyo eri ensi. Bw'abadde ayogerako eri bannamawulire ku Bulange Mmengo, Ssaabawolereza w'Obwakabaka Oweekitiibwa Christopher Bwanika ategeezezza nti okuwakanya ebbago eryo si kwekubira mu byabufuzi wabula kino n'Obwakabaka akibukosezaamu. Era n'etteeka lyennyini erisibuka mu Kawaayiro 2026 ku bufuzi oba obukulembeze obw'ennono Traditional Rulers Act likkiriza bulungi obukulembeze obw'ennono okutumbula enkulaakulana, obulombolombo n'embeera z'abantu nga twesigama ku nnono. N'olwekyo obukulembeze obw'ennono nga n'Obwakabaka bwe obutwalidde bulina obwetongoze oba autonomy okusinziira ku nnono bwe bwesigama era bukola emirimu mingi, pulogulaamu nnyingi mu kusomesa abantu ku ddembe lyabwe, ku nsonga z'ettaka, eby'obulimi, eby'obulamu, era enteekateeka ezo zikolebwa okusinziira ku bwetengereza obwo buli mu ssemateeka. Era Obwakabaka bunoonya ne bufuna ensimbi okuva eri abagizira kisa oba abavujjirizi mu ngeri ez'enjawulo. Oweekitiibwa Christopher Bwanika agambye nti emu ku birowoozo Obwakabaka bibuwaddeyo mu bbago eryo bukiraze lwato nti Abaganda ne Bannayuganda bali ebweru w'eggwanga bakwasizaako gavumenti mu kutumbula ebyobulamu n'ebyenjigiriza n'enkulaakulana endala era nti byolekedde okukosebwa ennyo. Obwakabaka si bumativu n'etteeka eryayanjulirwa Parliament, n'olwekyo bw'aba nga tewali bumativu mu bantu etteeka abantu lye batakkiriziganyiza nalyo terisobola kukola era kyetaagisa okwewala obwangu n'okupapa mu kuyisa etteeka lino tuwulize abantu bye beemulugunyaako era twewale ebirumira ebiyinza okuba mu tteeka eryo. Tukisaba gavumenti, mukimanyi bulungi Bannayuganda bangi gye babeera n'Abaganda baweereza oluwalo ne obuyambi obw'engeri ezimu n'emikwano gya Buganda okukola ku nsonga
ezikwata ku mbeera z'abantu mu byobulamu ebyenjigiriza era ensimbi ezo zibadde zijja ng'obwakabaka bwenyigira mu nteekateeka gavumenti zeekola nga mu byobulamu ebyenjigiriza era n'emikago mingi obwakabaka nga bukolagana ne gavumenti okulaba nti wabaawo enkulaakulana n'obutebenkevu. Owekitiibwa Bwanika agambye nti ebbago lino terijjaayo kigendererwa abantu kye baagala kubanga likosa eddembe ly'obuntu n'ebyenfuna era ligenda kuttattana enkola ey'amwoyo gwa ggwanga n'okufutyanka demokulasiya. Nga bwe mukimanyi bannayuganda nga n'Abaganda batwaliddemu ndowooza be basinga okubeera obungi mu mawanga eyo gye bali e Bungereza, mu Amerika, e Buwarabu n'awalala era bamanyiddwa bulungi nti ne gye bali eyo ebunaayira wadde tebalika bagoberera nnyo ensonga ezikwata ku buwangwa bwabwe ebyenfuna ate ne famire zaabwe era bangi nnyo baweereza obuyambi eri famire zaabwe okulabirira abalwadde okubalabirira mu byendya ebyobulamu okusomesa abaana ate era abantu be bamu balabirira ne programu ez'obwakabaka ezeesigamye ku buwangwa n'enkulaakulana nga bawaayo kyeyagalire nga bwe mulaba mu nkuŋŋaana ennyingi nga Buganda Bumu, Oluwalo Lwaffe n'emisinde gyennyini mubalaba eyo yonna gye bali. Abantu ab'enjawulo n'ebitongole bannaddiini bannabyabufuzi ababaka ba paalamenti wamu ne bannaddiini bannakyewa n'abalala bangi bayitiddwa mu bukiiko bwa paalamenti obwekennenya ebbaga eryo era ne bawaayo endowooza zaabwe bakiranga bonna basimbire ekkuuli ebbaga eryo nga n'olunaku lw'eggulo gavana wa bbanka ya Uganda enkulu Dr. Mike Atingyego n'omukago ogutaba enzikirizo ogwa Inter-Religious Council of Uganda bawakanyiza ebbaga eryo nga bagamba nti ligenda kuba lya nsasagga eri eggwanga. Ababaka batuula ku bukiiko okuli akalondoola ebyokwerinda n'ensonga ez'omunda mu ggwanga n'akavunaanyizibwa ku by'amateeka bakugenda mu lusirika mu Uganda lya Sabbiiti eno okutunula mu birowoozo bye bakuŋŋaanyiza okuva mu bannansi ebikwata ku bbago ly'etteeka gavumenti mweyagala okuyita okunyweza obwetengereze bw'eggwanga lino eriyitibwa The Protection of Sovereignty Bill 2026. Mu lusirika olwo ababaka bakwekennenya okusengejja n'okukola alipoota gye banayanjulira paalamenti Sabbiiti ejja mu lutuula lwa paalamenti oluyitiddwa ku Lwokubiri singa tewabaawo kikyuse. Obukiiko buno kitegerekese nti bwamaliriza okuwuliriza ebirowoozo by'abantu n'ebitongole eby'enjawulo era olwaliro tebutudde. Okuva Sabbiiti ewedde ababaka ku bukiiko buno badde batuula okufuna ebirowoozo by'abantu ebikwata ku bbago ly'etteeka ery'obwetengereze. Mu nsisinkano zino gavumenti ng'eyita mu ssaabawolereza waayo Kiryowa Kiwanuka, minisita omubeezi ow'ensonga ez'omunda mu ggwanga General David Muhoozi wamu n'omubaka w'e Mawokota South Yusuf Nsibambi be bokka abakawagira ebbaga eryo. Ebitongole ebirala okuli amatendekero, ebibiina by'obwannakyewa, ebibiina by'obufuzi, bannamateeka, abayizi ku matendekero aga waggulu, bannaddiini, banka y'ensi yonna, banka ya Uganda enkulu, ekibiina ekitaba banka ez'ebyobusuubuzi mu ggwanga, bannayuganda ababeera mu mawanga amalala, ekibiina ekitaba emikutu gy'amawulire ekya National Association of Broadcasters n'abalala, etteeka lino baaligobye. Olwaliro wabaddewo ensisinkano etudde ku paalamenti etegerekese nti yeetabiddwamu ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka, minisita omubeezi ow'ensonga ez'omunda General David Muhoozi n'abakulu abalala mu paalamenti okuli bassentebe b'obukiiko obuli mu kwetegereza ebbaga eryo ng'ensisinkano eno kitegerekese nti egendereddwamu okubaako ebikyusibwa mu bbaga eryo oluvannyuma lw'ebitongole ne bannansi okulisimbira ekkuuli. Ensisinkano eno bingi ebigivuddemu tebinnategerekeka. Bababaka ku bukiiko obwo ku Lwomukaaga luno lwe bayitiddwa okugenda mu lusirika okubaga alipoota eneeyanjulirwa paalamenti Sabbiiti ejja. Mu bbago lino gavumenti yagala okuluŋŋamya ensimbi eziyingira eggwanga n'ezifuluma okuva mu nsenguyira mu gye ziva okuyingira eggwanga lino gye ziraga n'abazireeta kye bagenderera n'ebirala bingi. Gavumenti era mu bbago eryo yataddemu ebibonerezo ebikakali eri abantu abataataaganya obwetengereze bw'eggwanga lino omuli abavujjirira ebikolwa omuli eby'okukotoggera ebyenfuna by'eggwanga lino, okutaataaganya okulonda, okukotoggera n'okuvumirira enteekateeka za gavumenti n'ebirala, era nga bano baakusibwa emyaka 20 oba okutanzibwa obuwumbi 2 ate bwe kiba kitongole nga kye kivujjiridde ebikolwa ebyo kyakutanzibwa obuwumbi 4.
Minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo era omukulembeze w'eggwanga Janet Kataha Museveni atongozza enteekateeka etumiddwa National Education and Training for Health Policy egendereddwamu okuyitimusa ebyobulamu mu ggwanga. Mu nkola eno minisitule y'ebyobulamu yakukolagana ne ginnaayo ey'ebyenjigiriza okwongera okutendeka abasawo ababadde ku ddaali lya certificate bafune diploma ate abadde ku diploma bafune degree mu by'obusawo olwo bajjanjabe bannayuganda mu ngeri esaanidde. Mu bubaka bwe bwatise minisita omubeezi w'amatendekero aga waggulu Dr. John Kirizesto Muyingo ku mukolo oguyindidde ku Source of the Nile Hotel mu kibuga Jinja, Janet Museveni asabye bonna bekikwatako nti bakwasize wamu okuvvuunuka ebisoomooza ebikosa ekisaawe ky'ebyobulamu. The policy places the health system at the center of education and training, ensuring that graduates are not only academically prepared but also practically equipped to serve effectively in diverse settings. Distinguished guests, ladies and gentlemen, achieving sustainable and responsive health service delivery requires more than numbers. It requires the right skills, the right attitudes, and the right deployment of health professionals. Commissioner Ministry y'ebyenjigiriza era nga y'omu ku bakulembeddemu enteekateeka eno Hajjati Saafina Musene annyonnyodde ku bimu ku biri mu nteekateeka etongozeddwa. Facilities, ebisulu, ebibiina, skills laboratories, computers, environment gye basomeramu, amalwaliro galimu ebintu ebisaanidde okusomerako gye tuyita infrastructure mu ddwaliro. So omutindo ogwokuna guli kulaba nti infrastructure y'okusomesa abasawo erimu bisaanizo ebyetaagisibwa okusomesa abasawo. Omutindo ogwokutaano gukwatagana ne ku internship ne clinical placement abaana abo tubateeka mu malwaliro nga basoma nga we bakola. So twagala okulaba ng'ekyo nakyo tukikola bulungi nnyo. Minisita y'ebyobulamu Dr. Jenruth Achengo Ochero agambye nti bagenda kukola bwezingirire enteekateeka eno evemu ebibala. Ministry evunaanyizibwa ku byobulambuzi mu ggwanga esuubizza nti egenda kukwatagana n'obwakabaka bwa Buganda okubaga etteeka erinaalungamya enkulaakulana y'ekifo ekiriraanye amasiro g'e Kasubi kituuke ku mutendera ogwetaagisa. Ministry y'ebyobulambuzi etegeezezza nti erina obuvujjirizi bwe yafunye okuva mu kitongole eky'amawanga amagatte ekya UNESCO obusukka mu $3 egya dola mu za Uganda bwe bukadde 18 okukulaakulanya ebitundu ebiriraanye amasiro g'e Kasubi. Amasiro g'e Kasubi ge gamu ku byobulambuzi ebyateekeddwa mu bifo ebirina okulambulwa mu nsi yonna era kye kimu ku bifo eby'enkizo ebikyasinze okubaamu ebyobulambuzi eby'omuwendo. Jackie Nyirakiza Besigye, Commissioner Ministry y'ebyobulambuzi mu kwogerako ne Kyabasa agambye nti gavumenti ekwataganye n'obwakabaka mu nteekateeka eno era baakusooka kubaga tteeka erinaalungamya KCCA mu kugaba pulaani ezikolebwa mu kitundu eky'e Kasubi. Kasubi Tombs regulation eyo tukola wamu ne World Heritage Center UNESCO. So kati UNESCO yatuteesemu ensimbi ezikola kye tuyita buffer zone. So as a regulation zigenda ku regulating abantu abazimba abakozesa buffer zone kulaba nti ekifo kyaffe kye tuyita core zone, the inside of what we call the outstanding universal value is not destroyed. So basically tugenda ku making sure nti tukwataganye ne KCCA we baba planning ekifo pa planning nga bamanyi nti tu planning era ekifo ekikulu nnyo ekyo mu ggwanga. Frederick Nsibambi amyuka ssenkulu w'ekitongole ekirondoola ebyobulambuzi mu Uganda ekya The Cross Culture Foundation Uganda agambye nti gavumenti erina okwanguyirizaako enteekateeka ezimu ezikwata ku byobulambuzi ereme kufiirwa byafaayo. Naye twetaaga etteeka erikwatagana ku bizimbe wano mu Kampala kubanga we wasibuka ebizimbe ebisinga obungi ebijjayo ebyafaayo bya Uganda n'ebyafaayo bya Kampala. So etteeka eryo bwe terinaba kuyita tujja kubanga tusiwansaano ku mazzi obanga tetulina kye tukola naddala bwe tubanga twagala okubeezaawo ebizimbe Kampala kubanga enkulaakulana nayo tosobola giziyiza erina okubeerawo erina okugenda mu maaso naye tulina okulaba nti enkulaakulana eyo tejjaawo byafaayo byaffe tejjaawo history yaffe kubanga ekibuga tulina bwe twatandika. So bwe tugamba nti tumenye buli kizimbe ekiri mu Kampala then tujja kulabika ng'ekibuga ekyatandise okubeerawo olunaku lwajjo.
Ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'amakomera mu ggwanga kisuumusizza abaserikale ab'amadaala ga wansi abawera 4,996 basuumusiddwa okutuuka ku mitendera egy'enjawulo. Bano basuumusiddwa amadaala ku biragiro byakulira ekitongole ekyo Dr. Johnson Byabashaija. Mu basuumusiddwa 139 bafuuliddwa ba principal officers abasooka ate 196 bafuuliddwa ba principal officers abookubiri nga n'abalala 201 bateekeddwa ku ddaala erya chief warder oba wardress 1. Ku madaala amalala abasirikale 240 bafuuliddwa ba chief warder oba wardress ate nga abasirikale 432 basuumusiddwa okufuuka ba chief warder oba wardress 3. Okusinziira ku kitongole eky'amakomera abasirikale 1512 basuumusiddwa okufuuka ba sergeant warder oba wardresses ate nga abasirikale 633 basuumusiddwa okufuuka ba corporal warder ate nga abalala 1679 bateekeddwa ku ddaala erya lance corporal warder. Omwogezi w'ekitongole ky'amakomera Frank Abine ategeeza Kyabasa nti enkyukakyuka zino zitandikiddewo okukola n'asaba abasuumusiddwa amadaala nti baweereze mu ngeri y'obwesimbu. Kuli ekitongole eky'amakomera Commissioner General of Prisons akuziza abasirikale ab'enjawulo abawera 4,996 ku madaala kuviira ddala ku ddaala lya wardress warder mpaka ku ddaala erya principal officer 1. Ayozezza abo abafunye promotion n'agumya n'abo abatafunye nti omulundi oguddako era bajja kubanga bafuna promotion nga bwe. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabasa Fama gaagano. Ng'Obuganda bweteekerateekera empaka z'ebika by'Abaganda ez'omwaka guno 2026 ezigenda okuggibwako akawuwo ku lw'omukaaga luno, olukiiko luddukanya ttiimu y'ekika ky'Emmamba Namakaka lukakasizza Alex Gitanga omutendesi wa ttiimu eno ey'omupiira ogw'ebigere. Alex Gitanga ye mutendesi wa klabu ya UPDF ya Uganda Premier League, emirimu gye yagitandikiddewo mbagirawo era ng'amyukibwa Robert Sekweyama nga ttiimu y'Emmamba Namakaka etendekebwa mu kisaawe ekya Villa Park mu Kampala. Emmamba yalondebwa okuggulawo empaka z'omwaka guno ng'ettunka n'engeye era omupiira guno gwa kutandika ku ssaawa 9 ez'olweggulo. Emmamba Namakaka yekyasinze okuwangula empaka zino ez'ebika by'Abaganda yakaziwangula emirundi 10, yaziwangula mu 1952, 56, 59, 64, 65, 89, 94 no mu mwaka 2003, 2011 ne 2014. Ku mulundi guno Obwakabaka bwakakasizza emipiira ebiri nti gyekigenda okuggulawo empaka z'omwaka guno era nga oluvannyuma lw'Emmamba okuzannya n'engeye ku ssaawa 9 wakuddawo omupiira omulala ng'omusu guttunka n'ente ng'omupiira guno gugenda kuzannyirwa ku bitaala ku ssaawa 1 ey'akawungeezi. Ku lunaku olwo era lwe lumu ekisaawe ky'Ewankulukuku mu kisaawe ky'Ewankulukuku wagenda kubaayo empaka z'ebika by'Abaganda ez'okubaka mu nkola eyaggala okuva ku ssaawa 3 ez'okunkya. Engabi ensamba be bannantamego ab'empaka ezaasembayo bwe baawangula ze baakawangula emirundi ebiri egy'omuddiringanwa ng'ennyonyi ennyange be bannantamego ab'empaka ezaasembayo ez'okubaka. Amerika ekawangamudde bwerangiridde nti olutalo lwa Iran yakalusaasaanyizaako obuwumbi 25 obwa $. Ekyama kino kibikuddwa akolanga omukwanaganya w'emirimu ku kitebe ky'Amerika eky'ebyokwerinda Pentagon nga ye Jules Hurst bw'abadde agasimbaganye n'ababaka ba paalamenti abatula akakiiko ak'ebyokwerinda mu paalamenti y'Amerika. Guno gwe mulundi ogusookedde ddala omukungu yenna mu gavumenti y'Amerika okwatula omuwendo Amerika gwetadde mu lutalo olwo era waabyogeredde nga ne minisita w'Amerika ow'ebyokwerinda Pete Hegseth akyattunka n'ababaka mu paalamenti okubasaba yembalirira enyongereza nga yo ya $1.5 trillion eza $.